money, okay? But ensure the order of your names, okay, is what you put on the other forms. Is that clear? Is that clear? So you're going to come one by one. It matters to be counted. It matters to be counted. We have to count each and every one. Eligible persons to be counted. Who are the eligible persons to be counted? Isn't it? Never again and Gavasalam. Never jump districts. Musobola okumpako ku district says yes. Buyikwe, Bayunga, Buvuma. Kakati, omuntu ayinza okugamba nti ye ali mu mukono naye nga currently kati ayinza okuba ali Kayunga. Wangi ng'ali muki? Oyina okumubalira kati ku census night these days. So basically what we are going to do, we are going to go desk by desk to be orderly. What you should be having, your TD number. Okay? People who are eligible for counting are those who will be captured in the snapshot at the census night inside the borders of Uganda. Thank you very much. We don't apply online. Ngenda kuba supervisor wa state award kati ffe ba supervisor tugenda kuba supervisor nga enumerators abagenda okukola amayumba nyumba ku nyumba ate n'ekirala ffe ba supervisor tugenda kutuuza olukiiko ku kyalo. Ekyalo ekyo abantu batugambye okuva ku bantu mukaaga paka ku 12 tubatuuze batubuulire institutions ebyenjigiriza ebyeducation mwina amasomero mameka, mwina primary, mwina nursery, mwina secondary, obinootinga wansi. Then obabuuze ebyobulamu, mwina health centers, mwina drug shops, mwina clinics, nazo zinootinge wansi. Mwine financial institutions, mwina banks, mwina mobile money, mwina PDM groups, mwina SACCO, nga zinootinga wansi. Then obutabanguko violence obabuuza ng'obatuuzizza mu kitundu kyammwe mulimu waliwo bonna bonna abali expresseko obutabanguko mu maka ng'abakubuulira nti gundi oli alwana naani isi alwana ne mukyala we. Then ekirala enkyukakyuka y'obudde mwali mu expressekeko enkyukakyuka y'obudde oba ekyo kikatinga cross si nnyumba bweba enkyukakyuka y'obudde ezinoyonona wonna nakyo nga otegera. Then enguudo mu kitundu kyammwe enguudo ziri zitya? Za maramu, za ttaka, lwa yunura, lwa goma, lwa municipality. Ebyo byonna nga babikubuulira kati bw'omala kati baba bakubuulidde ebyo byonna amasomero ge bakubuulidde ng'ogenda ng'oganoonya ng'ogenda bannannyini ng'ogenda ng'obabuuza olina abaana bameka, abawala bameka, abalenzi bameka, abasomesa bameka. Kati mu malwaliro ge bakubuulidde naye ng'ogenda ng'oganoonya ng'obuuza bannannyini. Mobile money bakubuulidde nabo ng'ogenda ng'obabuuza. Cutting the story short, Goma ffe abasomesa abatrainers baffe batusomesezza bulungi era tubeetegefu okukola guno omulimu. Tuggyeyo ekifaananyi kya Ssenta ne Goma ne Mukono municipality. All eligible persons to be counted. The people who would have spent the night of 9th in Uganda. Someone came and asked me, what if my friend comes from UK and arrives here in Uganda on the 15th? That person will not be counted. Basically because they would not have slept the night, they would not have spent the night of 9th here in Uganda. Kakati nsabanga bwe ngambye bw'oba omanyi nti you didn't apply online, please come. But do we have anyone there? No.
Kibuga ne Remba Munamwe Speaker wa Mukono Municipality. Yeah, twebaza government finally after 10 years okuddamu obala abantu baayo okumanya data omutuufu basobole okuplaningira eggwanga accurately nga tugenze mu institutions of learning, for instance amasomero ga UPE, tertiary institutions, tuba tugenzeko mu establishment, qualis, ebirombe, buli omu twebaza gavumenti nti buli sector bagikutteko accordingly. Ekyo no tugyebaza kuba tugenda mu malwaliro obutono health centers kigenda laga nti government egenda planningira abantu bayo appropriately ng'erina accurate number. Era nsaba ba supervisors n'aba enumerators okukwata abantu baffe obulungi babawe accurate information, baleme ba trainers baabwe aba trainings ebintu baleme bireka wano bati babitwale mu community ne community tugisaba bannange kino temuyamba nzi kino kisobole wakati wogwe n'eggwanga lyo. Patriotism, nationalism tulina okuba nga twagala eggwanga lyaffe, tulina okuba ne spirit of nationalism, tuleme ebintu biteekamu nnyo ebyo muyita ebyobufuzi reports. So kati for that case therefore tukubiriza abantu bonna sensa senaiti bannange nga tennatuuka musooke muveeyo mwenna gye muli kuba bambi gyoli gye tugenda okubalira wagenda awo tunakusanga mu loogi ffe gye tugenda okubalira kuba ffe nga mwenda tugenda kuleeta ebitabo ebyo mu lodges abali mu floating nga musobola okugenda ewammwe mugende bannange community questionnaires nazo gye ziri era tujja bane tusaba mutuwa information ennungi nga temutukwese muleme kugamba nti government ebuuziza nnyo a lot of nonsense because I've already made a survey but attitude y'abantu ntandise olabanga balina bye boogerayogera bo be balabanga ebitagasa. So we want to thank the government so much. Era kituyambako nze nga ali mu Mukono municipality ne meya wange Elisa Mukasankoyoyo meya Kyasa Kabanda nabo okuplaningira abantu baayo bulungi ne bajeti zaffe ogejja tukola amakubo gaffe bulungi kuba abantu batusaba chorus naye tetulina ssente bulungi. Wandi Patroni Speaker wa Goma Division lwange ne ku lwa Goma Division ne ku lw'eggwanga lyonna tuli basanyufu nnyo okulaba nti enteekateeka eno evuddeyo era okujja. Abantu mbakubiriza okujja era okubeera mu maka gaabwe basobole okubabala n'abaana bano abagenda okujja okubabala okubawa information entuufu kubanga bwe tufuna data omutuufu gavumenti kwesinziira okuteekerateekera ebitundu byaffe nti omwana bw'anajja n'akubuuza mu kyalo kyo katugambe ng'ekyange baggala ninamu amasomero ameka aga gavumenti neŋŋamba ninamu amasomero 2 naye ne batunuulira ennamba y'obungi bw'abantu bw'abaggala nga ddala amasomero ago 2 tegakola ki tegamala. So gavumenti kijja gikakataku okuteekateekera ekitundu kyange either okunnyongera essomero eddala oba okufuna engeri ekintu kyekola ki okungaziyiza ku bino abaana basobole okukola ki okugendayo. So bwe tunaawaayo information entuufu ne tufuna ne data omutuufu yennyini ne population yennyini eri mu Goma Division eri mu bitundu byaffe gye tubeera nakyo kijja twongera. Olumu bagenda ne bayisa budget ne mutunuulira budget gye bawadde Mukono municipality naye ng'ebyetaago bye tulina tebijja ddala mu budget eyo gye tukola ki gye batwalocatingidde. So bwe tufuna obungi bw'otunuulira Goma Division is one of the biggest division mu ggwanga muno. Kati population census ono bw'anaatuwa information entuufu n'abantu bameka abali mu division n'ebyalo ojja kwesanga nti Goma Division ajja natuuka ekiseera nga yeetaagibwa okutubwamu abeere mu division zimeka 2. Ezo zonna ebyo byonna tetugenda bimanya nga tetufunye kintu kituufu ddala ki ekiri mu community ekiri ddala eyo wansi. N'abantu bennyini bagenda tubuulye batugambe bannange ekyalo kyaffe baggala kiki kinene. So bwe tunaabala abantu ne tumanya omuwendo gw'abantu tujja kakasa tugambe abantu bangi okubeera mu kyalo ekimu okubeera ne chairman okubeera n'amasomero 2 okubanga tebalinaamu health center. Okitegeera nti naye bwe tubimanya gavumenti nayo ng'egamba nti bano abantu beetaaga health center bano abantu beetaaga essomero eryaki eryokusatu
ng'otunuulira essomero lyaffe erya St. Umeya sawa lino terikyayingiza naye nga ssomero lyaki lya gavumenti olw'okuba olw'obungi bw'abaana obukoze eki obubayitiriddeko ate n'ebizimbe nga biki nga bitini olw'ensonga tetumanye exactly population ki eri awo egenda tuleetera abaana ne bwe tunaabeera nayo tujja mmanya gavumenti yamanye nti St. Umeya eno mu kifo ky'okubeera n'ebizimbe bino ebya wansi katuweeki katugiwe zikalina St. Umeya eno mu kifo ky'okubeera mu space eno katugiteeke wano esobole okukola ki okugaziwa kubiriza nga tugyemu ebyobufuzi tugyemu ebya kkala tugyemu nti nze ndi wa nuupu ndi wa NRM wa DP eno census ekwata ku baki bannayuganda so tusaba abatuuze tetukaluubiriza baana bazze kukola kikuba kubanga bano abamu bato abamu bapya tebamanyi kwogera mu bantu naye gwe omwana bwakutuukirira ng'alina taaga alina jaketi bulungi nnyo ng'akubuuza information ng'agamba bannange ndi wa ubosi munyambe mumpe information eno ne bweti ne bweti tusaba mutwala obudde bwammwe gimuwe olyoka ogenda okola emirimu emirala era netukubiriza n'abantu ate era okubeera sokiini kubanga activities zino bwe ziba zitambula ate mubeeramu n'abayaaya abakola ki abenyigiramu ojja kulaba omuyaya ajje awoze ndi wa ubosi akugjeko information oluusi azze kulaba kikyokola kikyolina mu nnyumba so tutunuulire ddala omuntu owa ubosi ajje yeeyanjule ng'alina jaketi ye oba talina jaketi era bagenda bawa zi tablet ojja labako ekigambo ubosi oyo omanye nti ddala yemuki ye mutuufu nkubiriza bakulembeze bannange mwenna gye muli tuyambe ku baana bano bagenda okujja mu bitundu byaffe okukola ki okubala abaana tubagayidinge ku mayumba agamu tulina ennyumba zetumanyi nti owagundi oyo muzibu natalabye ku mukulembeze owagundi oyo muzibu naye leading ono numerator akole ki agenda asobole okubala abantu abo tusobole okufuna information entuufu so This column, that's seated at the back. Those are the back of kubanga nze bwe mbadde nkula ebibiina ebifaanana bwe biti bye bitugulidde ebitabo n'ekkalaamu ne ziyunifoomu nga tugenda okusoma kubanga maama awangaalidde mu bibiina obulamu bwe bwonna kati aweze emyaka 82 obuwangaazi bwe bwonna ffe mu makati g'emyaka gy'ekyenda nga atandika okugenda mu ddwaliro olwa pressure obuwangaazi bwe bwonna nga buli mu bibiina eby'abakyala okwekuumaakuma okubeera awamu okufuna akasente ako abakyala ke beetaaga buli wiiki oba buli lunaku byebimubeezezzaawo olwekyo kino kikulu nnyo 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 nga gye nkomezza eri abakyala era mugende mu maaso omuntu abaawula yawula oyo mu mutwale nga si wammwe so okwegatta ge maanyi okwegatta kikulu naye ate era okwegatta nsonga nnene eri enkulaakulana oba n'enkyukakyuka y'obulamu bw'abakyala omukyala ateegattira wamu na banne n'okuwangaala tawangaala mubadde mukimanyi ekyo tawangaala kubanga ajjula mangu ebirowoozo yennyika mangu ewaka ne bwabaayo ekimunakuwaza ennaku eyo emusinza amaanyi wabula omukyala ali wano kimwanguyira nnyo okujja bwajja bw'ati n'atuulako wano mu banne omu n'amusesaako oli n'amunyumiza ku mboozi ey'enjawulo muyinza n'okubaamu bwe bagabana ekizibu ekimunakuwaza so okwegatta buwangaazi naye era munzikirize mbakondereko ne ku kano abantu bonna abeegattira awamu baba n'ekigendererwa kimu
naye ebibiina by'obwegassi bifa ekintu kimu, obutali bwesimbu n'obutali bwesigwa abantu bwe boolesa nga bannaabwe babawadde obuvunaanyizibwa. Kino sikyogera wano wokka, naye ne gye neetooloddeko okwetooloola municipality, mbadde mbakubiriza nti munyweze nnyo obukulembeze bw'ebibiina bye mutandika, kubanga tuwulidde ebibiina bingi ne gye nkolera eyo abantu olusonda ssente bwe bati. Bwe kibeera ekibiina kati ng'ekya raawundi nga mukuba akalulu, oyinza okukwata akalulu leero gwe n'ofuna, naye ate munno bw'atuuka okufuna wiiki eri eddako oba omwezi oguddako ate gwe n'otayagala kujja, oba gwe ssente ne zikubula. Obutali bwesigwa mu kukwata ssente zennyini, omuwanika akuŋŋaanyiza ssente banne bawezezaawo obukadde 5 oba 10, ne mugenda okuwulira nti yagenze e Dubai, yafunye visa n'agenda e Dubai, nti yakoze ate ssente zaffe yazirese, nti ne ssente yagenze nazo. Kale okwegatta ge maanyi. Omuntu abaawulayawula mumutwale ng'oyo si wammwe, oba mumuyigirize nti okwegatta ge maanyi. Njagala okuweebaza abateesiteesi b'omukolo guno olw'okunteekamu ekitiibwa ne bampita okubeerawo ku mukolo guno. Lwaki nzize ku mukolo guno? Kubanga nina ekifo ky'obukulembeze kye neegwanyiza. Basebo ne bannyabo abali wano, njagala kubakiikirira mu paalamenti 2026 okweyongerayo. Ntambudde nga ngenda neetooloola municipality divisions zombi ng'obubaka bwange buli bumu, nti mujje mumpagire munkwatireko mu lugendo luno kuba neetaaga mmwe, naddala abakyala. Bannange abakyala, nze siyinza kubanyumiriza. Bwe ntandika okubanyumiriza engeri gye nkuze, ndifuna obudde obulala. Bwe ndiba mbasisinkanye mu ngeri yammwe ndibanyumiza. Naye abakyala mbeetaaga nnyo kubanga mulina ekifo kinene ku mutima gwange. Okuvaayo kwange okujja okunoonya obukulembeze mu bitundu bye nkuliddemu kwa nsonga ddala, ate kunywevu, ate omuntu ayogera gye muli asobolera ddala obukulembeze bw'asaba. Olw'ekyo ebigere bino mbasanze ku mulamwa gwammwe, naye naako kankayiseewo. Mbasaba obuwagizi bwammwe, buli omu gy'ali ankungire, naye neetegereza nga tonnankungira. Wetegereza omuntu gw'okolagana naye asobola okusooka musooke mutunuulire obusobozi nga mulabira ku byenkola ne gye mubeera eyo mu bitundu byammwe eyo mpitayo, mwetegereze tulyoke munyambeko, mujje mumpa amaanyi. Bwena agenda mu paalamenti nja kusumulula bingi eri abakyala, oba oliawo ne bye sisobola kati, naye nja kubawaayo obugambo butonotono. Naye leka mbabuulire omulamwa lwaki nzize wano. Nambaddiremu erinnya mulitegeere. Erinnya lyange nze Kateete James, muzzukulu wa Luwomwa eyeddira endiga. Nzaalibwa ku kyalo Nantabuulirwa, era Nantabuulirwa gwe muluka oguli mu Kiwanga n'ebyalo ebyetooloddewo. Obukojja bwange buli Mukono Nsuuba awo. Maama nzaala ye Miriam Nabasaku. Oba nsobola okufuna kafuliifu ne ndyoka ngattako obugambo butonotono. Okutegeera nandiyagadde nnyo okutegeera. Mpulidde sipiika bwe ndaba ku bibuuzo bino ebigenda okubuuzibwa, bingi nnyo ebyekuusa ku baana n'abakyala, era kyensuubira nti information gye tugenda okuwa oba obubaka buno bwe tugenda okuwa ubosi bugenda kuyamba nnyo aba ubosi okumanya abakyala bano embeera gye bayitamu mu biseera eby'okuzaala, obanga bamaze okuzaala obanga bagenda okuzaala, kubanga batunuulira embeera y'omukyala nga agenda okuzaala, ng'amaze okuzaala, n'abaana bano bo babeera bali mu mbeera ki abamaze okuzaalibwa.
lwaki tubala abantu oba lwaki census twagala okumanya abantu bameka abali mu ggwanga kubanga abantu abapulaningira eggwanga kiba kizibu okupulaninga nga tebategedde bameka bebakolaki bebapulaningira. Twagala okumanya abakyala bali bameka, abaami bali bameka, abaana bali bameka. Bwe tufuna ebibalo bino yubosi eyanguwa okupulaningira abantu ababeera mu ggwanga lyaffe. Mpozi n'ekirala kyenjagala okwogerako nti ennamba y'abantu ekola kinene okusinziirwako resources oba ebyomugaso ebiweebwa ebitundu ebyo. Oba mu luzungu kyenaliise nti population is a determinant for the resources allocated to a region. Kisinziira abantu bameka ababeera mu kitundu oba ebbendobendo eryo era n'obuyambi obuli batuukako ba resources ezibeera provided eziri baweebwa kitundu ebyo. Mpozi n'ekirala bw'otunuulira tulina kye tuyise community questionnaire. UBOS eyagala okumanya mu byalo ebyenjawulo buweereza ki oba services ki abantu ze bafuna. Bw'otuuka mu by'amasomero, amasomero go gali ameka, abasomesa abali mu bitundu ebyo bali bameka. Bwe kituuka ku by'ebyobulamu abantu abo balina amalwaliro ye gali ameka, ye n'abakolamu bali bameka. Bwe tutuuka ku balinamuko ebibiina eby'obwegassi ebyokweyamba bwe basobola okwegatta ne bayamba ebitundu byabwe, ezo groups ezo ziriyo mmeka. Era n'ekirala baagala okumanya oba ku bitundu eyo waliyo abantu batebenkedde oba waliyoko obutabanguko waliyo ebigwa tebiraze ebintu bwe bityo. Information eyo oba obubaka obwo UBOS egenda bukozesa okulaba nga bapulaningira abantu. Mpozi ekirala ekikulu ennyo kye saagala kubaana nga soogeddeko kyekyabadde ku bus park ng'agenda kulinnya bus enamba plate eya bus naye eriwandiikibwa okulaga nti abantu ababadde mu bus eyo babalibwa. Era okwongera ku ekyo kye tuyise nti floating questionnaire, abantu nga tebali ba maka gaabwe nga bali ku makubo. Waliwo n'abantu be tuyita homeless mu luzungu nga bo tebalinaako maka gaabwe, bo basula ku nguudo. Waliwo n'abamu nga abaana be tuyita ba street children kubanga bo tebalina maka mwe basula, nabo balibwa kubanga bagenda kugwa mu kiti ekyo ekya floating population. Bwe nvudde ku floating population questionnaire era nenva ku household questionnaire, tulinawo abantu abalisula mu loogi oba mu ini oba mu woteeri olw'emirimu egy'enjawulo gye bali babakola. Abantu abo nabo bagenda kubalibwa kubanga tulina ba enumerators abagenda okugenda mu bifo ebyo mu woteeri, mu loogi, mu ini, era abantu abo baligibwako ebibakwatako. Naye ate era njagala okumanyisa abantu nti information eno egenda kubeera confidential, tegenda kuba y'abantu bonna, era UBOS terina egenda kuleka amaka g'abantu nga bw'egenda egenda kubaleka nga bwe bagenda okubeera. Tewali kutabangula maka, tewali buzibu bwonna. Mpozi n'ekirala, waliwo ekirala UBOS kyeyise institution questionnaire. Twagala okulaba nti buli omu abalibwa. Waliwo abantu abagenda okuba nga basuze mu malwaliro, abalala waliwo abali mu institutions nga amasomero kuba abaana abamu bali mu masomero babeerayo ebbanga ddene oba babeerayo emyezi nga 6. Tulinayo n'abantu abali mu convents, ebigo, ezo zezimu ku institutions nazo zetutunuulidde nti enumerator waffe nga 10 May agenda kukeerayo mu institutions ezo ababala abantu abo baagala kumanya bameka abali babasuze mu bifo ebyo kuba bagenda kuba tebasuze mu maka gaabwe. N'olwekyo bonna buli omu waali, buli omu nkakasa era ndi mumativu nti buli omu agenda kubalibwa. Training eya census eno 2021 buli muntu agenda okubeera mu ggwanga agenda kubalirwa. Lwaki? Kubanga tukoze enteekateeka okufuna buli omu gy'alibeera.
tulinako questionnaires ez'enjawulo oba ebibuuzo ebigenda okubuzibwa abantu ab'enjawulo. Abantu abamu bayinza okuba nga bagenda kuba basula mu maka gaabwe era ng'ekiro ekyo kigenda kubasanga mu maka gaabwe. Ekyo kye tuyise household questionnaire. Era questionnaire yeeyo ejja kubuuzibwa abantu abalisula mu maka gaabwe. So ate weesanga nga ku lunaku olwo oba gye tuyise census night ekiro ekyanga 9 May, abamu balisangibwa nga bali ku nguudo, bali mu bus park kubanga baliko eŋŋendo empanvu ze bagenda okutwala. Abantu abo nabo bagenda kubeera captured kubanga aba enumerators baffe bagenda kubeera mu bus parks babuuze abantu bano, naye ekirungi nti ebibuuzo biribeera bitono, tebijja kuba bingi. Era UBOS teyayise census night lwe lugenda okubeera nga 9 mu mwezi ogwokutaano oba May omwaka guno 2024. Census night eno etandikiddewo nga yateereddwawo nga olunaku olwalibadde lutandika oba mu luzungu kye twaliyise reference night, nti ekiro ekyo ekyanga 9 tusuubira katugeze nti waliwo omuntu agenda okukuba ekifaananyi nga ekiro ekya 9 luliba olunaku nga lwakuna omwezi ogwa May omwaka gwa 2024. Ekifaananyi ne kikubibwa era buli alibeera mu kifaananyi ekyo alibalirwa. Kiba kitegeeza nti omuntu ayinza okuba abadde wabweru w'eggwanga n'ayingira muno nga 11 oba nga 15, omuntu oyo talibalirwa kubanga talibeera mu kifaananyi ekyo kye tugambye nti kirikubibwa nga 9 ekiro okutuusa ku ssaawa 6. Era ne mu buyi bwe bumu omuntu oba omwana alizaalibwa nga 11 oba 12 mu nnaku ezo nga 9 luwedde, omwana oyo talibalibwa. Kiba kitegeeza census night ye reference night kwe tugenda okubuulizaako ebibuuzo byonna. Buli bibuuzo byonna bigenda kusinziira ku lunaku olwo kubanga abantu abali baawo be balibuuzibwa ebibuuzo ebyo. Singa omuntu bano be tutraininga bano atuuse ku muntu gw'abuuza omuntu wa bulijjo ng'olulimi talutegeera bulungi oba oluzungu katugeze, bw'aba ategeera olulimi oluteeso nga ne munnaffe abuuza naye alutegeera, ajja kukyusa bulungi ateeke mu lulimi oluteeso basobole okubeera nga bawuliziganya. Kubanga okusinziira UBOS teyagala tukyuse ebibuuzo ebyo, eyagala tubibuuze engeri gye baabibuuza mu copies ezo okusobola okuggyayo information nga bw'erina okubeera nga bwe bagyagala. Kubanga ekigendererwa kya UBOS oba ekigendererwa ky'okubala abantu baagala okuba pulaningira, twagala okumanya abantu ye babeera batya, abantu obulamu bwabwe obwa bulijjo babutwala batya, ebizibu byonna bye bayitamu byonna tujja kuba tusobola okukola ki okubimanya. Era n'ekirala mpozi kye nagyogeddeko nti akakapi kano kagenda kwanguyiza omuntu abuuza. Luli baatawaananga n'empapula naye kaakati buli kibuuzo kiri kuli, oba mu luzungu kye twaliyise nti kali portable. Omuntu tagenda kutawaana kusitula mpapula oba bandozi z'empapula, naye kaakati ku luno buli kibuuzo kigenda kubeera nga kiri mu kapi eyo. Era n'enziramu ez'enjawulo nazo zigenda kubeera mu kapi eyo. Singa omuntu amubuuza nti owaayi olinako obuzibu, olina okutawaanyizibwa mu mbeera eno, waliwo enziramu UBOS gye yatuteereddewo nti simanyi oba ninako obuzibu obutonotono, ebyo byonna bijja kubeera mu kapi. N'olwekyo kigenda kwanguyira omuntu abuuza okufuna ansa entuufu. Buli kibuuzo kyonna kiwandiikiddwa mu nnimi ez'enjawulo. Oba oli Muteeso, oba oli Muganda, oba oli Mulugwala, ennimi zonna mweziri. Era bw'otunulira mu kapi eno mulimu ennimi 2 ez'Uganda wano. Kiba kitegeeza nti munnaffe abala abantu bw'atuuka awantu nga abantu abo tebategeera Luzungu, agenda kunyiga akyuse olulimi adde mu Luganda bw'abanga gwabuuza ategeera bulungi Oluganda. Era mpozi okwawukanako ku census eziwedde nga bawandiika ku mpapula, akantu kano kanguya emirimu nti oli wakuddiramu
ekyokuddamu already okiteera ddala mu kakapikali waba babuuza erimu abasomesa babiri okutwaliza awamu tutambudde bulungi olunaku olwaleero tusuubira okufuna zi copies oba gadgets ezo ze bagenda okukozesa mu kubala abantu kubanga omwaka guno UBOS yasazeewo tetugenda kukozesa mpapula naye tugenda kuba nga tukozesa gadgets zino oba tubiyite bukompyuta obutono era ng'ebibuuzo ebyo byonna ebigenda okubuuzibwa abantu bigenda kubeera mu bukapies obwo. yange nze naliggwawo Nyibirigenda era ndi wano okwogera ku division census officer. Tuli wano luno olunaku lwaffe olw'omukaaga nga tutraininga ba enumerators ne ba supervisors abagenda tukolera omulimu okubala abantu mu bitundu byaffe eno eby'Eggoma Mukono district naye nga tutunuulidde Goma division. Training yaffe eno etambudde bulungi. Tukoledde wano Misinde Church of Uganda Primary School era nga tubaawuddemu mu biwayi eby'enjawulo ebiwayi 5 okusinziira mu parishes ze bava. Buli kilaasi erinamu